program Behind the News tekuleka chechimu tutereze byasoba ne tukulaga bikusike buterevu munafatuliriza aliko Impact FM radio Rwasa Mayinja wasuzotya sebo wasuzotya nyabona te tulifena lunaku lwa mukaaga ziri 14 omwezi gwa 10 omwaka 2023 mujje baliko basebo ne banyebona te abazi okusemwenna kasubira ngo limu na mugana ngatuliza kigeza mukama kulese olwa kigendererwa so ino kubanti omwebaza zuko mwebazeko mugati webali mukama ate abatu tusasira bonna abafunye okusomozebwa okwenjawulo abaviddwa akabagalwa ababwe abenganda mukama bagumye abafunye birungi namwe tubasanyukiddeko abagenda okuba mu emikolo nako wali ku weekend namwe tubasabira gitambule bulungi nyonyini ddala era nga buli jonkuzo kusaho ne gati zuka munanga atuliriza ate gwe taata mama we bali nyonga obagala kulya ku nkoko nako walero ogenda kulya ku nkoko inganda jogenda okulya munanga abantu bo ebyaddala enkoko enansi jogenda okulya ku bantu bo olime bagulya buno bukoko bukio obwo babukube ebyiso n'enkoko negejja noyira bakisambi kiringa kya mbuzi kumbe kya nkoko n'olya n'oluza ati nomunango inacho olide kumbe olidde butwa kyo kidda mirundi kubanga ebyaddala obera obulidde enkoko ekulya mu nnaku nga 3 4 5 mukaaga 7 oba weeks 2 gwe n'olya ngo mayinti enkoko yakuzedda mbankwewuunya naye baga nti alina amatu awulire omwe kyagambe kanisa webali taata ne mama gwe nga at least omanyi nti obonya ku greens osobola okuzesimbira kewaka no simbe waka ate oba ofukirira oba ozifuuyira n'ozifuuyira nga tokozesa eddagala limugula eryamwe eri obutwa erigeno balwaza cancer mass eyo wabula nga ate eddagala osodyekolera kubanga of course wano kimanyi twakikuyigiriza dda wano ku Impact FM okolya eddagala lyo lisooka nti ofuuyiza ebirime byo webali nnyo bali eddala webali nnyo gwe taata mama agenda mu katalo okuba nti ogula ku nnyaanya n'otaga nti empeezo eziriko ebyeru eziriko eddagala zinawangaala waba n'ogula ennyanya maybe basimuddeko kale nenga twakulagirira nti nezo zebasimuddeko bateekamu eddagala lingi nnyo nyini ddala kati abalimi tebakyafaayo kuswala bagala ssente muganda wange oluzinoga nga tebaziteeka mu ddagala kati gwe olya mabanyumirwa ennyanya embisi n'olya olidde eddagala muganda wange ekiddirira tujja kuwulira nga ebyaddala otanza okuba nti ofa bufi mwebali nnyo bataata maama kasubira nga ewaka ofumba ku mazzi notesiba nnyo ku mineral ku chemical water notamwesibaako nnyo muyita mineral water nenga amazzi ogafumbako ewaka noga nkiwedde ate naawe atateekamu mpisa zino gano ndi mu Europe ndi mu Buzungu sibinywa bikoze bitya ng'ebyokulya bino bigula mu supermarket mugana wange ebiri processed eyo wamawe bali nnyo singa obeera nga si byokola buli kaseera kubanga omwana kasoma eti omugejjo ate nete ajja kulwala nagamba oyita emulago wali mu Cancer Institute okuva ku mwana omuto kati paako mukadde bonna ebirwadde bya kookolo cancer abalumira ddala nga bw'okimanyi tuli mu ggwanga Uganda ekiteeso ekyajjidde ne bagamba nti waliwo yateesezza buteesa nti baagala abaana abato abali mu myaka 15 n'okudda waggulu babeere nga bakozesa empeke ez'ekizaala ggumba ne minisita buli n'agamba nti si nsalo ya gavumenti just yabadde proposal ya muntu abaganda bagamba nti bali omukka tewabula muliro lulina kola program ne babutegeeza abakazi mu Greenland abatwala government ya Denmark yalinge batwala mu kooti bagala compensation baweze myaka 13 baba wa empeke ne batekamu obuweta bu IUDs nakati bali myaka 8 tebazaalanga ku mwana bagendo bakebera nagati nno bye batekamu byabakyankalanya system yonna eyekikyala omulangira kalimege gange kazime ngotandikira na temu nafatuza program Behind the News atandike tobe chi ekigenda maaso mu nsimwe tuwangalira chi ekiri wano nenga mu studios nina omusawo Dr. Galiwango Henry yatudedda ono musomesa abasomesa obulimi wali ku settendekero eri Makerere University mu ggwanga Uganda sebo buza kwatuliriza abali ku Impact FM radio Rwasa Mayinja abatuuliza mukama waffe baziwe sebo webale nnyo okunkyaza twebaza mukama nti zibeera nnaku 14 zetuwosaamu zibeera 13 naye olwo 14 ne tukomawo yes njozaayoza waliwo mukwano gwange ankubidde esimu ku makya ngambye azadde akaana akali akawala Madam Teddy ku Trust High School Kabubu omuyozaayoza mukama yebale kuku amutuusiza ku kkula eryo kutusa ku kkula eryo bagamba ozadde kassukaali
Nenze nebigana sizala sukali nzala baana. Nero okufuna sukali n'okubangirwa otaddemu investment. Nga nawe otaddemu. Ngotaddemu. Okay. Ebyo families bagamba nti omwana aba alina degree zibeera nti 10. Abanga na degree ey'okubiri. Zibeera nti 10 endala. Okwo si kutunda. Babiri. Tribes mukama kyatuyambe wano mu central. Sinabiwulira nnyo ne bw'ofulumako ebweru wa central. Naddala n'ogenda eyo teeseeyo. Yes. Tetutunda baana kuba tumanyi kye bali worth. Kituufu. Kale katandikira omunaffe atuuza tujjo mu birango bino tutandikira omunaffe kati kwata penul popular tugenda mu class kusoma ate nga twejjanjaba mu mbeera bwe zityo katujje tuva ku mukoto. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Alright. Olungi Aliko Impact FM yakatuyungako webale kubanga ate munaye bunange weeyuze ku mugendo. Program ekiri emabega amawulire Behind the News tugenda maaso mpola mu studios na geti nina omusawo Dr. Galiwango Henry tulife na mu studios wano kwanti munange twogera ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga lya Uganda ezikwatako obutereevu gwe nange naddala bintu by'obulamu. Dr. wajidde nga olunaku olw'eggulo emu ku ebyo tuba twogera nnyo ku butwa obuli ddala mu mmere gye tulya. Naye juzi wano ku lunaku lwokutaano abaana babiri bakakasidwa nti baafudde okuva mu ssomero erimanyiddwa nga The Green Primary School liri wali Mukono Naggalamawo Mukono District. Era poliisi etwogera kati obudde buno eri mu kunoonyereza kulaba nti abaana baafudde ki. Omwana w'emyaka 13 egy'obukulu yabadde candidate mu P7 amayiddwa nga Andrew Kakumba n'ow'emyaka 10 owa P1 Victor Bongole be baafudde munange mu mbeera bw'etyo baafa kuno ku lwali lwakuna. Okusa kunoonyereza baga nti nno ng'ennaku z'omwezi 11 Nora Nagujja ono musomesa ku ssomero eryo balina nursery ne primary mbu yagenda n'afumba emmere gye yamaze okuba ng'ateekateeka okuva mu maka ge n'ayitwalya abaana be abasatu mu kisulo. Eno emmere kigamba nti yalimu enkoko, yalimu lumonde, yalimu n'omuceere. Bwekyo okusinga poliisi bwekyo yagambye. Era baga nti Nagujja ono yagabira abaana be emmere eno era abaana bano okumanya balina mikwano gyabwe nabo munange naga nti kabagwe ku mikwano gyabwe basoma nabo ne bawa ku mmere. Ekiro ekyolwokusatu enkoko gye bali balidde mugala nga tuliza n'emmere balanga okuba nti bakomplaininga nga baga nti olubuto nso okuba nti tubaluma balanga okutanaka omutwe gubaluma n'okuggwamu amaanyi. Abaana 21 be balya ku mmere eno nga bali ku sukulu eyo wali ku kyalo ekimanyiddwa nga Makukuba na Kifuma na Galama Town Council. Era abaana bwe batwalibwa mu ddwaliro erimanyiddwa nga St. Francis. Then abalala ne bagenda mu ddwaliro obutonotono awo obutonotono bwe butyo. Kati abagenda mu ddwaliro of course kwaliko Nagujja n'abaana babiri Catherine Nanyonjo ne Letitia Nakasi. Ne bagenda nti nno Kakumba ono omwana wa Nagujja yennyini kitegeeza naye yalya naye ku mmere yafumbira abaana bano kuba naye yagenda mu ddwaliro bamutuwa ekitanda n'agenda mu ddwaliro abalya ku mmere eno. Era n'abalala tibakosebwa nnyo nnyini ddala. Kati emirambo gyombi gino egy'abaana egiri mu wali mu ggwanika Mulago okuba nti munange bagenda mu maaso okuba ne bagyekebejja. Naye okusinza ku St. Francis that is Naggalama Dr. akola yamayiddwa nga Dr. Julius Musinguzi yagamba nti nno bafuna kibayita abaana bano bali bafuna kibayita mild diarrhea nga batanaka naye nga si kwamaanyi naye nga at least baddukana. Naga nti bawe ebitanda bali 5 then waliwo bawo 6 nga bali kibayita daycare treatment n'abala 8 nga bo bamaze okuba ndi basiibulwa. Kakati okusinza ku Erimasa yagamba nti emmere eno yali ya ku ssomero. David Semfuma bwatyo yagamba nti nno emmere eno teyateekwateekwa ku ssomero. So bwe bityo munange ebiri ku sayiti eyo naye akigamba nti nno abaana probably bayinza okuba balidde obutwa mu mmere eno mu enkoko gye baagula mu katawuni mama n'agifumba yabaviirako akabasa. Kye twogerako obutwa busobola okuyitawo in preparation n'emmere tube tulowooza luli tuli ku gundi ku aflatoxins kawunga biki katugenze mu nnyama. Tutandikiraawo.
emboozi badde mpanvu. Actually je bwangamba story eyo nenjinunya online I think it was Daily Monitor. Naye ebintu biringa bisatu. Ojjukira edda nti actually nina mukwano gwange mukyala munamateeka mukukutivu mu ggwanga era ayina district gye bamusindikanga bapeera judge magistrate at district babeera balamuzi tumanyiga abalamuzi. Omukyala oyo yaŋŋambanga yasomera kugayaza hayi naye nga alina jjajjaawe nga ajja n'omuwumbo ogw'ettooke jjajja ne balya emmere ne baddayo naye nga tewaaliwo kintu kyonna kyabeeranga nti emmere yalingamu obutwa. Sijja gamba nti media ebiseera ebyo nti yali y'amaanyi naye era still twalinga tuwuliriza nti awuliranga Venancio Ssenunga bano basettimba musongozi babeeranga ku radio edda nga tusobola okufuna information. Lwaki ebintu bino biyimuka nnaku zino? Why is it so much nti every after a day owulira nti abaana bakoze kino tulinagamba nti amasomero gabeera mu politics but this one kyavudde wa muzadde kitegeeza either enfumba y'emmere oba gye yaguze emmere yes. Sijja nnyo kukissa ku nfumba ya mmere kubanga toyinza fumba mmere ng'omuzadde buli lunaku ng'ogifumba on that fateful day noga nti yakyankalanyi if not tuyinza okugamba nti we yagifumbidde osanga wali abagamba nti omwana we tajja tuula P7 katumukole kino nayo nsonga ninga nze kyenjagala okwesiba nga bategedde nti agitwala ku ssomero okay oba okujjawo ye abewaka kisoboka naye nze kanti tunuulire ku gye yaguze enkoko kubanga mu kugezaako ennyo okulaba nga either sijja nnyo kukissa ku nti oba basizaamu formalin eddagala lino erikola ki naye bateeka mu mirambo bonga bo obuyonjo enkoko eyo gyetundibwa many times gye batunda enkoko ezo bw'otunuulira ku bimeeza kwe baziteeka ate ekitali ku nnyama kuba ate ennyama yebeera bagisiza ku buuma waggulu ng'erengejje naye ku mmeeza kwe bagiteeka oba kale waliwo akawuka ke bakayita E. coli. E stands for Escherichia coli. Akawuka ke bagamba akaleeta food poisoning. Katambulira nnyo mu bubi. Yes. Era abantu abalya vegetables eziba zitayidde. Ebulanzi ne salad saagala nnyo kuzirya. Kiyinza kulira era ne mubeera obimpadde nga sigenda kulya. Emboga ezitali nsiikeko sisobola zikulira. So kati kiyinzika okubanga ennyama eyo yabadde exposed either ku kawuka oba ku butwa. Eyo nsonga nkulu nnyo. Eri amasomero agamu gye bateeka amateeka nti toyina kuyingiza mmere wadde omwana wo omwagala otya. Era nga bw'obeera ng'ozze kale leeta ssente essomero mulimu service providers abakola special meal omwana wo gy'anaalya. Weewaawo kale ogenda okubyetegereza era bu service providers bubeera bwa directors of school. Ngogamba nga yaleeta abaana n'abazzukulu ne bakola business. Ekyali kyakukola si kyakutaasa. Si kutaasa kukola. In other words nti yafuuka side business eya relative. Ate nga butunula ne services size ziri ku mutindo bamala gasiika bamala gafumba abaana ne bawa ne balya. Simply because mu economics wakyo bayita monopoly. Nga gwe kagwaliwo. Toyina competition. Toyina kuvuganya. Kyoyagala kyokola. Well, tutunulira kintu kye mu bugazi. Omuzadde wabeera nga kedda waka n'afumbira abaana emmere. Ng'ekigendererwa kye kyakutwalira mwana kulya mmere. Kale nze sandibadde nakyo buzibu. Ng'abadde akikola. Kubulaba nti many times ninga n'amasomero ge tuyita first world schools. Endya emmere y'abaana si nnungi. Ninga nongege mwana wano e Kampala International School. Endya emmere si yeeyo. Just babawa waliwo kye bayita subsistence kubeerawo. Olwo omusajja ayimba simanyi ndiira butafa. Ndiira butafa. Kulya kubeerawo ninga so si kulya kubeezaawo mwana kubanga mulamu kubanga ayina ebiriisa byafuna.
Yes. So omuzadde sinyinza obutamusalira nnyo musango kubanga yaleese emmere ye wabula ate obuzibu nti kizze nti tugenda ku viddi kubanga viddi zaaliwo wiiki ewedde ne wiiki eno weeri ne next week naye genda kubeera viddi kati simanyi oba kisindikiriza gavumenti okuyisa amateeka amakakali in terms of kutwalira abaana mmere oba amasomero nga go okuteekawo amateeka temujja na byakulya oba nga waliwo kye baagala okuyisa because mu nkola ezifuga abantu abantu nga banazza eddoboozi eriwulikika waliwo kye bayita social action nti teekawo embeera etteeka lijje. Yes. Teekawo embeera etteeka lijje. Njagala okuwa ekyokulabirako mu Uganda muno waliwo statement egamba nti practice informs policy. Nti enkola ebeerawo embeera eriwo eviirako etteeka okujja. Yes. Abasinga batondawo embeera. Tonda embeera teekawo yisawo kyagala okuyisaawo. Omuliro guzze mu masomero mugule fire extinguishers. Force fire operations ezo. Teekawo embeera nga aliwo already eyafunye contract waliwo agenda okufuna contract ereeta fire extinguishers. Osana oteekawo embeera n'otuuka ku level eyokya essomero abaana oba bafa ne bafa neggwe ekyo ne kiyitawo after some time. That is it. All this year tubaye tukudevoting ku nutrition abantu kubanga tulya bulungi. Era nga bagamba nti no many schools tezisobola kuliisa mwana nga gwe omuzadde bwe wandiyagadde. Yes. Naye nkola ki egenda okubeerawo between the parent and the teachers. Kubanga ate if the school bwogamba nti amasomero gongeze ssente still sente bagenda kuzongeza naye nga tebagenda kukola kiki wandiyagadde omuzadde nga gweokola. Naye ate n'ekirala abazadde ate kyenyinza okugamba nti ku saidi yaffe because nange ndi muzadde era omwana ali mu kisolo oyinza okugamba nti omwana ono buli obeera nga ate omulaze nnyo beyond nti buli weekend oyagala otwala emmere for instance kino kicommunicatinga ki eri abaana abateesobola mwabeera mu environment eyo abatafuna chance mu kisogo abatafuna chance eyo kito kyalinga abaana abo nti kale nno gundi ye yeesiimye muzadde wajja Yes. Nobeera nga omwana oyo ali mu kwekubagiza. Ekituwayisa abaana mu bisulo omuzadde bati yeesobola oba bayeesobola because ebisulo biri expensive somehow. Ekisulo kiri cheap. Omanyi nti olidde bwetuuka bwita abazadde beeralikirira. Kibanayisa abaana waka. Abaana bagenda kulya jjukira omwana buli lunaku olina okudda n'omugaati. Kati wiki namba egyemutwala erina giba gigudde wali. So nga ate ng'omwana ali ku ssomero omakinga sure nti buli lunaku kale nja kumuba kyekingiro eky'ebitaano. But oba bataddewo viddi nga baviddi ebeerayo emirundi emeka mu ttaamu. Viddi ebeerayo mulundi gumu mu ttaamu. Gwoba ofumba otwali omwana mulyeko naye kuba it's about kulya kwona mwana kuba kati aba mukomera tali waka wamugjawo omumisinga naye akumisinga tulako naye olyeko naye kikyamu ekyo ekino kisi kikyamu. Emirundi mingi gye ngenza okukyalira for example mutabani wange waliwo abazadde abakeera waliwo abazadde abajja leeti. Yes. Omwana ono agenda otunulira banne nga balya ng'oweta nabakujja tali sure oba owanga anajja era basanga ku geeti. Yes. Omuzungu bakiyita trauma nekibanga kimu mu Luganda bakiyita batya kimuluma kimunyigiriza mulingo omwana n'abeera forced okulya ku mmere ya mikwano gyabwe. You don't know anyway munsi y'omwoyo kintu kino bakinyonyola bulala. You don't know what the other parent kikyayogeredde ku mmere ye. Katuvuddeko mu science kikyayogeredde ku mmere nga agenda ogiriisa abaana omwana wo bw'anaagirya kiki ekinamuddirira all these bade saagala nnyo ogendeyo mu gundi kubanga siri expert nnyo mu byeddiini. So
kusaidi so lokudda kusaidi yo ya masomero nti tutekewe teka nti wali kola ki kuleta mmere mfumbe ku somero. Yes. Olwokusobola okutangira embeera eyo naye ate bwenzira nti quality si eyinza okubeera ennungi bwega nobeerawo wakati ate ne masomero ati niyo balirayo obutwera balirayo obutwera kuba tushira yes ate bubeera bungi kubanga bw'otunuulira oluusi engeri gye obudaadala buno bubeerayo engeri gye bakolamu chapati seza abaana ze bagenda okulya nakyo kibeera kizibu nnyo. So it needs concerted effort. Lumu nagambako nti singa lumu tuba ne ministry neteekawo department nti yo ya byakulya okumonitalinga amasomero nga mugamba nti wagye bayita ESA, Education Standards Agency, webawo nayo nti mulimu ebituli kotwandika nti at least all schools would be on the same pace in terms of kusomesa in terms of coverage ne tekisoboka. Ninga langa nti if we could have concerted effort either between the Ministry of Education and Ministry of Health noga nti tukoleyo ekitongole nga kyo kya kumonitalinga mmere ndiye y'abaana mmere ki masomero gigaguze birungo ki batadde mu mmere and then abafumbi because you would imagine omusomesa abeera mutendeke you know why don't we also have abafumbi nga nabo at least bafunye some basic training kala ayinza okubanga teyagenda mu senior for P7 naye nga at least kubanga waganti waliwo wabeerayo emisomo gy'abakulu something like that noga nti abafumbi for example ab'omusabu kawunti bweti mujje tufune basic training mu ngeri y'okufumba mmere okay you know ebintu nga biyinza birowoozaako ko nogamba tekala we proposing the government naye simanyi you know yes kubanga njagala okubuulira olwaleero abaana bafuna ebirwadde ku masomero as a result of kulya. N'agambako lumu nti enkuzi weddeyo ate amasanyalaze ga bbeeyi. So abantu bazanya all the data games okujjiisa ebijanjaalo nga taspendinze nnyo ne bijja kati wewunya omwana agenda okubirya Monday to Sunday oba Monday to Monday agenda okulya mbuyita kulya butwa Monday to Monday ali mu kulya butwa. So byonna nobirekaawo naye nga nze ndaba nga we would have some concerted effort okuyamba abaana abo was it Monday was it the other weekend Friday bwe passing out over 10,000 trainees bana presidential whatever skilling initiative was it last Friday or I don't know that was last week kale tunulira nti if we can have a trained population kale wao bagamba ku street bagamba nti batugamba nti okusoma kye kisumuluzo education is the key to success kuba yakyusa kufulu kati ngakisimulaje bononya kufulu mu gifitinga like if we can train our population, if we can have a trained population, I think our country can change. Naye nga tulina kuva abaana baffe tubaseeko nnyo security. Ntunulira abaana abo nange like you look at yourself wali. Noga bannange singa saasoma oba nandibadde ntya oba singa saagenda kusoma nandibadde ntya. So let's try all we can okulanga abaana baffe babeera safe ku ssomero. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Ekiri emabega w'amawulire kiyita Behind the News munafa atuliriza yakatungako twogera ku nsonga ezitukwatako nga ffe abantu mu bulamu bwaffe era mu studios Dr. Gariwanga Henry mwali bulungi nnyo twatudeda. President Yoweri Museveni yakwogera kati nze nfunda nga 3 yageyogera nga tugenda mu independence nayogera ku lunaku lwa independence lwennyini ate nayogerako nemabegako wali ku lunaku lwennyini olw'okusabira eggwanga naye nga buli wayogera akona ku kintu ekimanyiddwa nga obutonde bw'ensi okutaasa obutonde bw'ensi ebibira biri kimu ku ekyo emigga giri kimu ku ekyo emiti gyaffe gye tusimba giri kimu ku ekyo naye nga kyateekako essira era n'agamba nti nno naawe ekiragiro ba RDCs naawe bakola mu gavumenti ez'enjawulo mu gavumenti eza central government okulaba nti nno munange bateeka ebinene mu nkola ogaana abantu okwesenza Muntobazi ogaana abantu okulimira Muntobazi ogaana abantu okukola emirimu egyo egityobola obutonde bw'ensi President Museveni ekyo kyakoze obudde buno wetwogerera kinaasoboka waliwo abatugamba edda nti ojjukidde obwebikanga bukedde naye kale olugero olwo ngenda kuluddiizaamu kubanga kitegeeza
awali Centenary Park wonna tulina okumenyawo okuvaawo paka eri Mulago ne Sudiru wazimba nawo tulina okumenyawo wonna tusigaze obutonde bw'ensi. Lutobazi tandika okuva ebweyogerere mu Kisenyi ovuge paka Mukono. Yes. Awo na tulina okumenyawo wonna Lutobazi tuleke obutonde bw'ensi bubeerewo. Ennaku zino mbeera nnyo Embaale okuva e Kamonkoli paka Embaale mu ttawuni tulina okumenyawo. Ewaffe Luweero okuva e Kawempe paka ndowooza Mijeera tulina okumenyawo. Ntobazi ovuga okukono lino eridde wammwe okubya danduza Busega roundabout. Yes. Ovuge paka wali Mpigi awo Muzemu waliwo olusozi oddemu omenye paka wammwe ku Mucho mu Lukaya. Paka Lukaya Ona tumenyewo. President Museveni abeera ne ba advisors abiba magezi abamuwa amagezi naye ate oluusi ogenda okuwulira nti ate yabawa amagezi. Ebintu bingi nnyo ebyokugattagatta. Ekintu ky'entobazi tuze tukyogerako twakyogerako ndowooza amazzi bwe gayanjala Embaale ne gatta n'abantu. Ne tugamba nti ebintu bye tukoze ffe nga ffe bye biviiriddemu obutonde okukyankalana. Naye ng'ate nakugambako lumu nti mu byenfuna batugamba nti kye bayita enkulaakulana ye mwana w'omuntu okulwanyisa obutonde. Omwana w'omuntu okulwanyisa obutonde. Development is whereby man fights nature. Yenkulaakulana. Yenkulaakulana. Tugenda bumala nga twagala enkulaakulana. Waliwo ekibira bakiyita Amazon okimanyi kiri mu South America. Yes. Amazon nnene oyinza okugamba nti it is almost bw'okwata Africa n'ogiyuzamu ebitundu 3 kyekibira kiri ofunako ekitundu kimu n'okiteekamu Amazon yonna n'etuulako. Kigambibwa nti ekibira ekyo bagayita mawuggwe ga nsi. Yes. Nenga kiggwawo kubanga kituwa almost 20% of the oxygen we need ku nsi nga ffe abali ku nsi. 20%. Naye olwaleero bw'otuukayo ndoza buli lunaku bayinza okuba nga basala ndoza hectares ndoza nga 1,000. Ezo zibeera nga square kilometers nga 3 olunaku. Zibasala. Mu Uganda batugamba nti omwaka we guggweerako tuba tuluzinze nga emitwalo 5 eja hectares. Acres emitwalo 5. In other words buli lunaku twonoona ebisaawe nga 43. No buli lunaku ebisaawe 43 bye tutema wansi. Nga tutema emiti. Twonoona okibata forest cover. Kubanga twagala kuzimba, twagala take out factory. Yes. Which is very good and which is very, very bad. Very good in terms nti nabadde nva ebutalejja ku Lwokusatu ekiro. Obeera nga otuuse mu Namawojjolo n'ovuga nga odde e Kampala osanga abantu nga emitwalo ng'ebiri bava kola abala bagenda kola. Very good in terms nti abantu bafuna ebyokulya. Yes. Naye very bad in that obutonde n'abantu babeera bagenda kunooneka. Abantu abo bagenda wa? Muli bagenda kukola mu factory eziri ku makubo. Okay. Ne waffe Luweera awo matugaawo ogenda sanga 11 ng'ojja okukola. Yeah. Abantu babeera baza okusedda. Very good kubanga tebasobola kusumbuwa mukulembeze simply because bayina ekibafuula busy. Bayina ekyokukola. Naye bw'obeera nga abantu abo bonabona emitwalo nga 3 tegirina kyakukola ne gikeera ne gireekaana mu kibuga. Omukulembeze alina n'okudduka mu ggwanga. Basi okujja ku government actually. Kaakati ekyo nakyogerako I think like 1 month back. So bye tukoze mu Ntobazi bibezesezaawo abantu. Naye bw'otunuulira kye bayita sustainability nti
kinaabeerawo pakaddi bw'ogenda mu bibuga nga Gwangju kiri China Gwangju ekwata ekire ky'ekika kya factory era abakyayina by the way tebatandise kwambala bukookolo nti covid baali babwambala dda kubanga omukka mubi tukyalina chance nti tulinawo ku bibirabira ebinywa ebikyasobola okunywa bino ebikaka mu lulimi lw'ebyebibira oba lw'environment bakiyita sequestration okunuuna obutwa bonna ne budda mu miti kubanga emiti gyo gyagala butwa sayansi wabyo bungi naye nga bwagala butwa okukola ate emmere gye tugenda okulya obutwa obwa carbon dioxide yes ate bwe bwagala so kitegeeza buli lwotema emiti ate ekinywa obutwa obeera okijeewo that is common knowledge naye lwaki Muzeeyi Museveni yeesibye nnyo ku kyentobazi nagambye nti abaana abawi bamuwa amagezi mu ntobazi tuba tumanyi nti balimirayo nnyo omuceere okimanyi nti before 2018 omuceere gwali gwa bbeeyi ntono mu Uganda omuceere gwaffe gusinga gwali guva Tanzania naye ndowooza abagezigezi bamulya namugamba Muzeeyi waliwo bizinesi y'omuceere eno akatale tukafune tukatapinge bulungi tusobola okugaana abantu bano abali mu ntobazi okulima omuceere Uganda ne tuba nga ffe abaguleeta e Kampala emboozi njagirekera Kasozi Sam ne Mayumba Kefas that is politics now ekyo nkirese naye kati ekirala bw'otunuulira amazzi gaffe mu Uganda omugga gwaffe omunene that is Nile gutambula gwambuka gufuluma gugenda e Sudan guva e Kagera ne guyita mu Nile mu Victoria ne guyita ku Jinja Kayunga Kiryandongo Pakwaki Jumani Moyo ne Sudan naye nga ebisenyi ebisinga byonna biwunzika bikonye ku mugongo ebisenyi wona ebiyitawe biti amazzi gamaliza gayingidde ku mugga tobina tributaries obukonokono bukwata ku mugga bonna buyiwa ku mugga kale kitegeeza bw'obeera nga ebisenyi babirimyemu amazzi gonna n'ebitaka biki byonna bigwa mu mugga muli jjukira gwo nga gusigala gugenda kitegeeza gugenda n'ebimu omugga guno gumaliriza guyiye mu Albert kati nkubulira science lwaki Museveni alemedde ku ntobazi guyingidde Albert ng'ennyanja Mutanzige ate olwaleero amafuta gali mu Albert kati buli lwosimba bwoti rigs buno ebinaala ebisima amafuta enfuufu nayo nejjidde mu mazzi negenda nga egenda we basima ate nga we bigwa kaakati awo kitegeeza oba otaataganya omusimi w'amafuta yensonga lwaki omusajja agambye banne muve mu ntobazi weewaawo nga yeekoonako n'agamba nti sisobola kukkiriza muntu kulimira mu ntobazi n'alima amayuuni nga nina owa factory that was the state of the nation address at 2018 mujjukira bulungi kati byebyo lwakuba nti byabufuzi tujja beekera ab'ebufuzi naye nga that is the science omugga guno kutambuza ebigundi ebyo ne bigenda ku oil rigs ne bataataganyizibwa Daily Monitor nalaba kuba ku lwalwa Wednesday nga bw'ogenda buti ku bridge epakwaki waliwo paati yaguddemu kati ebitaka bizibikira amazzi go ne ganoonya we gayita wonna we gasanga awanafu unraya for gimanyi leero njogeza nnyo politics tebankwate tebasobola kukwata unraya for gimanyi engeri gyekolamu enguudo zaayo amazzi we gasanga awanafu wo we gayita galina okwenoonyeza ekkubo olutindo lwa wano Sezibwa alina history mu Buganda 2009 okwekalakasa baganyika bakugenda bugerere emotoka ennene era bw'otuuka ejjinja ku bridge bagamba lino ekkubo erigenda e Kayunga motoka ntono ze zirina okuyitayo ennene temugeza lwabomose ewezeeko cracks
kale kati byebyo nenga mutuufu is true entobazi bwe tuzirima mu kibi kitaataganya obutonde entobazi ezo zisengejja amazzi katugeze bwoba nanga oyita wano kukubo ng'ogenda e Busega actually buli wona awali ekisenyi oyitawo kibeera kiwunya mu kuwunya awo kiba kisengejja obukola gwakyo nga kitegeeza amazzi gye ganaalaga eri wanaabeera ganaagenda otuuka eri nga gamalungi. What's the essence eriwo? Because tulina kati yes president ya ava makintaga nti tutaasa obutonde bw'ensi naye ate nawa license ne balimu omuceere you know how bad oba kibi kyenkana ky'okuba nti olimu omuceere mu Lutobazi omuceere tunuulira ebintu by'oteeka mu muceere byetuteeka mu muceere kubanga ate sayansi w'omuceere ofulumya omukka ogutaataganya akabubi kali akakweka ensi ku musana naye nga tusooke tutunuulire ebijimusa bye bateeka mu muceere mu kisenyi kati owava kanaaluzaala kubanga ebijimusa ebisinga bibeera bya nitrogen kubanga cereals emmere ey'empeke yeetaaga nnyo nitrogen okugejja empeke okugejja kaakati buli wooteeka ebijimusa ebyo mu ttaka nitrogen eyo n'abeera nga yeegase n'ebiri mu ttaka akola ekirungo ekirala ekibi nga bulaba nitrate nitrogen monoxide kaakati ezo ate zezambuka mu bbanga ne zitta obutonde weewaawo nti era omaliriza nitrogen atambulidde mu mazzi ago amabi ne yeegatta mu mazzi amalungi ate n'ekirala era n'agenda mukati nga mu nnyanja oba mu miganga egyo omuli ebyennyanja anyway all water oba the tuyita seafoods nosanga nga amazzi kungulu gakoze kiringanga kire ekya black ekisumbuwa ekisava ate bibeera wansi mu byennyanja so omuceere ogulima mu Ntobazi si kintu kirungi kubanga tuteekamu ebijimusa bingi omuceere kuli okubeera obulungi ebijimusa bimaliriza byonoonye obutonde obwetooloddewo kaje ebirago bitandikira munafa atuliza okyali Impact FM Radio Rwasa Mayinja ya program ekiri mbega mawulire katuje program behind the news tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike Doctor twetaga abantu baffe gye bali eyo twabasuubiza of course waliwo ebimu ku ebyo tulina abalunzi tulina abalimi update ku ddagala erita enkwa eri abalunzi baffe nga bwe nabagamba nti eddagala liyita mu phases nti olikola n'olisaba meetinga nosaako ne paperwork yes mukwano gwange omu gwe nakwasa empapula ezo okugenda mu ministry mazinga wiki ng'emu kitundu kuba naliko naye ndoza mu Gwekumi nga gutandika ne mugamba nti empapula zange zituuseewa ate council zimanyi commission erina okutuula erina okukola ki naye nansuubiza naŋŋamba nti before November ng'aweddeko ajja kuba mpadde feedback on whether eddagala lyange banaaba nga balikkiriza okuyitawo kale nenga tusubiza ne Uganda nti maase tujja kuba tufuna tusobola otugamba tino tofuyiza eddagala lino nga least way eddagala sokuba nti ofuyiza obanga toteeka bijimusa kino mu ttaka lijja kuba nti lifa ng'olina tugamba ekijimusa ne w'okukijja wennyini tusobola tukikola nga nawe osobola nga nekola ki okifuna kale tubeere nga at least wetugaa nti tukozesa kino nga tulina solution ali engwegwa kwanga wayigata ku program eno mu kaseera kano kennyini so tukubira ku ssimu ku nooti 7 nooti 5 984 oba nooti 7 6 nooti 2 nilwa tusooka ntogerako naawe Nanyanze Susan agambye nti nno good morning Obinda bila doctor eky'Entobazi nammanve yenna tugenda mumenya kyokka president yasiiba ngaggulawo amakolero Uganda olemwa bwati bwagambye webali nnyo baddala Nyanzi jasiiba ggula amakolero nga tumumenye kwegamba ye bayita politics ndoza byebufuzi byabufuzi Impact FM kwoli hela munafe Robirako Negesha. Yesebo sinziddewo. Niwano Kayunga Kitimba. Yesebo.
simanyi empeereza yamu. Webale nnyo munaffe. Naye mwogezako awo naye waliyo empulya gye nawulidde. Simanyi waliyo ebyokuwa abaana ab'emyaka 15 akaweke. Ensonga temugikoonyeeko. Mwagikoonyeekoko. Kale. Akatandise leeti nina gikonyeko nga tusandika ndowooza. Ayogera eri okuwa abaana nedda gavumenti yakyeganye ekyo. Gavumenti nno proposal kitegeeza nti waliwo erese ekitiiso ne gavumenti nakigula. Siga nti yakikasuse mu kasero ne tenakigula. Negula ennafu ne first lady minister of education yavuddeyo n'abikuba nagaa tebikolera ddala era tebabyagala. Naye gavumenti no proposal tomanya gavumenti ebyayo bwe bityo. Impact FM. Hello. Wangi sebo. Webale kuwuliriza sebo. Tusimanye empeereza. Weewaawo bannange. Nabwe kyali siwenda manga luvula. Yes sebo. Kalaji katanga. Yes sebo. Kakati. Majority y'okwamu yogenda kwekyo ky'abaana. Agambera tekyetaagisa nga kituufu tekyetaagisa. Yes. Family planning sinnungi. Tunaddala ku muntu atazaalangako family planning. Era kirimu obukalema. Yes sebo. Okubuuza ku kintu ky'abaana abantu abaliraana emirongooti. Kuba ekyo baffe. Njagala okumanya. Kale. Era kuweereza. Kale sebo bali nnyo. Okay, munaffe akumanya kyalo. Ekyo yako program ndala ku lwayo. Radiation. Abaliraana emirongooti egyo tujja kuba tukikubuulira. Obeera omanyi obulabe kibwe mulina. Abamu babasasula baveewo ne basigalawo. Tebabasasula. Abantu yakimanyi nti balina obbasasula okuvaawo kubanga giba gya bulabe nnyo eri omuntu. Impact FM. Webale kuwuliriza ssebo. Ono Francis Mukono. Yes, bwana Francis. Kakati. Nze nsimanyi empeereza yeeyo. Amina ssebo. Naye ebintu ebyo tukoledde akatabo. Kubanga singa obitukuŋŋaanyiza. Omuntu n'afuna obudde kubanga ebimu obikwatako n'obikomya mu kkubo n'okwata ku birala ne tusigala kwegamba ng'otuleseemu ekinyusi nga tetutegedde ebamu bulungi. So singa otuwaayo awantu nga tusobola obifuna byonna full stories nga bwe ziba. Kyandituyambye nnyo. Ekyamazima okudda ku kiri ekimwasoose okwogerako eky'abaana 15 eky'emyaka 15 okubanga babateekamu obwo obuntu bwa gundi obatangira okuzaala biki. Kale n'ebintu byaffe gavumenti yaffe ogimanyi bweteewo ekirowoozo ki. Okay, akutuseko. Ekirowoozo kijja wadde agamba. Kale, Dr. tulina zikanga bbizo ko tuve ku mpewo ya Impact FM. Obugambo busembayo. Ekisembayo omwanya yasembyeyo mwami Francis Mukono akatabo. Akatabo kangu okukola. Kubanga tutunuulira emitwe gye tuzze twogerako. Ntugamba nti bino bitwayogerako. So kyangu nnyo. Tuyinza fulumya nga ndowooza akatabo aka buli mwaka. Mu mwaka tukoze kino. Yes. I think that's what we're going to do. Kuba kyangu nnyo because the programs tuzitegeka. Amwami w'Ennamaganga omulongooti. Obulabe obuli mu mirongooti. Yes. Tujja funa ndowooza obudde tukyogera. Yeah, that's a whole program actually. Tulabe obulabe obuli mu ekyo. Amasanyalaze ago. Abaana bana emyaka 15 well I'm so sure Obutwa ni ate jukira ne Kampala. Oli bwa proposing. Lumwali kitunda ne bakigula. Nadalanga nze ne sente Kampala. Bajja kigula. Just believe you me. Kati mpoze kiriba eri muzadde noga nti nze omwana wange talina kunywa bintu talina kumira bintu ebyo. Sibula abantu. Ntumidde ku mukyala Mama Peter, bamuyita Mama Peter. Mukyala Rose Nakafeera ali awo nsimbizi woome ntinda. Okay. Webale kutuwuliza. Naye ngambi nti twetaaga policy okugaidinga ebyemmere ku masomero. Otherwise, kitabo ekyo. Abaana baffe babatagetinze nnyo. Tuyanzege. Program laffe bitu bitambudde olunaku lwaleero tusigale olunaku naddako naye tubategeeze banne mwekuume ebyadda mwekuume mubeere balamu. Lyako bulungi. Noonya obutula bukatunkuma lya ku obwo. Lya greens. Mube bulungi. Era mweraba. Program Behind the News tekuleka kye kimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike.